mukama mukono gwange gw'embamatira kabaka Ositule tata bamatira mukama omponyese no wewa mukama wewa osebo wewa mukwano gwange wewa munazalesi Yesu wewa esala yaffe eyise mu luyimbo olwo timbapambatira mukama manyi nga bw'onompambatira ononsitula manyi nga bw'ononsitula nja kuba waggulu manyi nga bwe naabeera waggulu nja kubeera waggulu wa buli kintu na buli ekibadde kinnwanyisa nja kuba nkirese wansi endaba yange ey'amaaso egenda kukyuka engeri gye mbadde ndaba bintu egenda kukyuka kubanga ku luno nja kuba mbiraba nga ndi waggulu ate nga gwe wagamba mu kigambo kyo nti munaabeeranga waggulu so si wansi situla abantu bo bano bajje ku levo ko babadde batwale ku levo endala mukama titusobola koowa kukwebaza olwo tumazisaako omwezi gwa February gwate bameka abagusigaddemu tetuyinza koowa kwebaza tumazisaako February n'otuyingiza mu March and we cannot take that for granted tetusobola mukama n'akatono webale ssebo webale taata webale mukama webale ssebo webale kabaka webale ssebo webale gwatulese mwezi omupya webale gwatulese mwezi omupya yongera ogumwebaliza yongera ogumwebaliza yongera ogumwebaliza yongera omwebaliza omwezi omupya gwakuleseemu yongera omwebaliza omupya gwakuleseemu mwebaza ole wakadde yona yenanyena gyakujje mwebaza okujja mu February mwebaza okutaliza mwebaza okulekawo mwebaza olw'obwanguzi bwonna bwakuwadde emmere gy'oliriddemu endwadde zakuwonyeza school fees osasudde engeri gyakumya abaana bo engeri gyakulabiridde obubenje bwakutaasiza entalo zakutaasiza byakuwonyeza nga obitegeddeko ne byonna byotategeddeko yebale webale ssebo era mukama nate nga tuyingidde mwezi guno omupya ogwa March nsaba ekisa kyo mukama ateera kitambule naffe leka ekisa kyo kitambule naffe leka ekisa kyo kitambule naffe mu mwezi gwa March era nga bwe guli nti baguyita mu March nsaba abantu bamakinge nga bayingira mu buwanguzi bwabwe bamakinge nga bayingira mu destiny zaabwe bamakinge nga bayingira breakthrough zaabwe bamakinge nga bayingira gye batayingiranga bamakinge nga bayingira gye bakola gye batakolanga bagende mu mawanga gye batagendanga bayingire mu mukisa gwe batayingirangamu leka beerewo okumakinga mu mwoyo leka beerewo okutambula nga bayingira mu nsi yaabwe ensuubize mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe n'omulokozi waffe amina ikubira engalo Yesu Omunazaalesi nga ziwera nno oliwadde mba okutuulako oliwadde mba okutuulako nsanyusa okubalaba mwena mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo ntwala omukisa guno okubaanirizaako wano mu Christianity Focus Center the solution ground olunaku olwaleero pastoral board mutuubireko ba pastoral board mwena muyimirire kambanjulire wamu ku luno that is our pastoral board team bebo mwebala olw'omulimu amatendo gwe mutukolera mwebala otukulembera mukama abawe nnyo omukisa mwebala okuyiwawo omubiri mukama akibabalire era abatuweere kyemusinga okwagala mu linnya erya Yesu amina boolaba abo bayiwawo omubiri
kubanga wano obeera pastor oba omukadde obanga oliko olukiiko lwebayita pastoral board, enjawulo yaabwe ku gwe wano ojjawo mu service z'oyagadde zojja, ffe zonna tuzibeeramu, era gye tutabaddeemu guba musango wano kubanga kitukakatako okubasumba ate mwenna ate ne tubaddamu ku Mande ekiro era tubaawo, era obutabeerawo wano guba musango. Bw'otabaawo obeera pastor ayagudde, kama ffe bazibe ate neerankyawa tulina ozibaawo. Simanyi otuwulira mwe abatuvunaana mbe tetulina kye tukola, ndowooza owulira zonna tulina ozibaamu. Gwe ne bw'otajja tewali amanya, bali bwe batajja tumanya. Bwe tumala ne tubeera wano ku night prayer. Somebody say amen. Genda mu Bayibuli yo gamba nti ntuuse. Kitabo bakita kyamateeka, nga tonagenda mu kyamateeka nja kuyitira katono nnyo gye nayitidde. Ekitabo bakiyita Mubuulizi 2:26. Mubuulizi 2:26 agamba 2:26 agamba kubanga omuntu amusanyusa Katonda oyo gwawa amagezi n'okumanya n'essanyu, naye alina ebibi oyo yamuwa okutegana akuŋŋaanye atuume entuumo awe oyo asanyusa Katonda. Njagala kwegerako ekyo kye nayise nakituumye mu Luzungu kama ebazime, where the church is still disappointing God. Ekanisa wekya disappointing Katonda. Kati mwabavunuzi munonye ekigambo ekijja mu kudisappointing mukimpe wano kubanga mwe mwasoma ebyo kama ebazime. Ekanisa wetanasanyusa Katonda, ekanisa weeyiridde Katonda, Katonda kyagisuubiramu. Bwe njogera ekanisa ntegeeza omubiri gwa Kristo, bwe njogera ekanisa ntegeeza ggwe nange. Katonda wetukyamuyiiridde, wetannamusanyusa. Bw'otunulira ekyawandiikibwa kino, ababi n'abalungi bonna baweebwa assignment. Abalokole n'abatali balokole bonna Katonda alina kyabasuubiramu, oba obadde kimanyi. Ababi alina omulimu gwe yabawa, n'abalungi abatuukirivu abatambulira mu kigambo kye alina omulimu gwe yabawa. Ababi bw'ogenda okutunula kino kyolaba omulimu gwabwe bagukoze. Bakoze ki? Ababi omulimu gwabwe bagukoze, no doubt bakoze omulimu gwabwe. It is only the church that is disappointing God. Ababi baweebwa ki? Kutegana. Gamba nti wabula bateganye. Kyogere nkyule gamba bateganye. Bategana kukola ki? Kutuuma ntuumo. Era bazituumye ewatali kubuusabuusa. Gwe bw'otunula mu kibuga tolaba entuumo ze batuumye. Wangi? Yonna gy'oyitira tolaba ntuumo tebazituumye. Obugagga ababi bwe balina osobola obubuusabuusa. Waliwo atabulaba. Bo paati yaabwe bagikoze. Abatuukirivu be batannakola paati yaabwe. N'ensonga njaziko lwaki kyali bwe kityo. Abatuukirivu babawa magezi, gamba nti amagezi. Sikyabawulira, gamba nti amagezi. Ne babawa okumanya, gamba nti okumanya. Ne babawa nziriramu essanyu. Amagezi babawa gaaki? Babawa amagezi bakozesa amagezi ago okutransferinga entuumo z'ababi zive mu mikono gy'ababi zijje mu mikono gy'abatuukirivu. Bali
Bobatumi. You talk of wealth, they have wealth. I don't want to mention names here. When I'm chimanyi nti obugagga buli mu mikono gyabo. Not by mistake, by God's design. Era bolaba bulina totawana kuuza nti baba bujjawa oba sente bazijjawa baba wokutuuma entuumo naye bannannyini zituwala be batannamanya kyakola. Bakuba mumiro bakuba mimiro bali obewunya bwewunya bagamba ne mukama baffe twakola ki oba mukama twakola ki oba mukama watulabako ki talina kyemwamukola tonnakola kyoteekeddwa kukola. Emirimu gigyo yagigaba bulungi nnyo bali abawa okutuuma ki baliko ekisa ekituuma entuumo bwe bamala zituuma bwe bamala zituuma zigende mu mikono gy'abatuukirivu. Ekibuuzo ekiri mu ddiiro ekitannayanukulwa abatuukirivu entuumo zibatuuseeko bazirina ye bamanyi n'engeri gye zisobola okugenda mu mikono gyabwe ye ne kye bateekwa okukola zibeere mu mikono gyabwe bakimanyi ye bwe baba bakimanyi bakikola. Do they even have an idea how they can transfer the wealth from the hands of the sinners, the heaps from there? Do the church have an idea? Ekkanisa ina idea? Mbuliza ne baakune nti oyina idea? Idea osobola gijjawa ye abayi katwogere ku ekyo. Idea teva walala eva mu gali amagezi ge bayogedde ge bawa abatuukirivu bo babawa amagezi. Amagezi ne gaza ideas. Ideas obugagga gye bwekwese. Kingambire ne bakune nti obugagga bwekwese mu ideas. Obugagga bwekwese mu magezi. Ndaba toyina gwogamba mugendi obugagga bwekwese mu magezi. Amagezi Katonda akuwa gaaki? Amagezi getukozesa okutransferinga entuumo ne ziva mu mikono gyabwe ne zijja sayidi eno mu bwakabaka bwa Katonda ne zitandika okugasa obwakabaka bwa Katonda. Kale nyamba omulize neibo yakulinaanyi omugambe nti nga tonnanyiiga nnyo wakasengula entuumo mmeka oyinawo mmeka. Mubuuze nti oyinawo entuumo mmeka ze wakasengula oba wafuuka obuzaava oba oli obuzaava oli awo wanyigira Katonda ga Mukama kale tetumanyi kye twakukola Mukama kale gwe weyagala ennyo nga ffe tuli wano tubonaabona kale oba twakukola ki gwomanyi Mukama Katonda nga tonnamukolimira nnyo bw'atyo bwe yakiseetinga gwe baakuwa amagezi gakakola koki bw'oba togalina. Bayibuli egamba nti awulira ng'aweebuuka nga gaalina tegawera asabe Katonda atamma aligamuwa. Awulira ng'aweebuuka mu magezi kubanga gwe omugabo gwe ogusookerwako gwe baakuwa magezi. Okozesa amagezi osobole okutransferinga entuumo kubanga mpuliriza n'ekyo kankitereeze entuumo togenda kubbayo nzibe. Ngambye ntya? Entuumo togenda kubbayo nzibe mu mikono gy'ababi. Tojja kuzibba. Ebyo bye babasomesa okuva edda ebyabatawaanya nga babasomeseza ebikyamu oba ennyiririze mwategeera obubi katulina zibatereereza. Ndi omu ku bavictimu b'ennyiriri ezo oba ab'ensomesa eyo. Ffe baali batusomesa mene yazeego mu gy'ekinana nga twakalokoka batusomera nga zigamba buli woonolinnyanga ekigere ng'okola otya. Kati ffe ne tulowooza ndi byakugenda kulinnyawo ogenda bugenzi mu poloti y'omuntu ng'ogirinnyamu ng'ogitwala. Lwakuba ku mulembe ogwo abakuba embooko baali tebannajja baali kubye ffe ne Mukerere n'amwenya. Kati ogezanga n'obikola ku mulembe ogwo kubanga ffe twalinnya mu poloti bannanga twalinnya mu poloti z'abantu twalinnya mu mmotoka z'abantu pikapu ogituukamu n'ogirinnya mu booti oga ngitwala n'olangirira nti nkutwala. Ennyumba y'omuntu ogenda ku lubalaza booti n'ogirinnya kuno oga ngitwala mu linnya erya Yesu. Ffe ne tulowooza nti olwogitwala. Osanga omusingi gw'ennyumba ng'oli yagusimye dda n'ogamba guno ngutwala mu linnya erya Yesu.
nga futuuza olinnya mulinnya ng'okola otya ng'otwala obwavu bwaluma ffe bannange obwavu bwaluma ffe tewaliyo kintu kibi nga kuvunula byawandiikibwa mu ngeri enkyamu ekyatuyamba kyokka alamu zaali tezinnajja mu mmotoka kubanga ate baali ku byeffe ne bateeka wali kubanga n'emmotoka twazikwatako emmoroko ogirinya ku bampa n'ogamba ogitwala kati obikola ku mulembe guno obungi bw'emigo gye bakukuba wali obulabyeko kubanga emmoroka z'abantu zirimu alamu oviino n'agagala ogenda osaatuuka ngitwala mu linnya lya Yesu olubu gikwatungeje nga bakuba ng'ogamba Yesu yankubiza wa busiru bwe bukubiza bajja kukuba emigo nga bakuyita mubbi wa number plate olabika obadde obba number plate bakuba emigo gyotawuliranga nako okanda bagamba banedda mbadde nasome bayibuli bagisomera ng'egamba buli wolinya ekigero otwala olinga gankukuta omusango gw'okologa obadde mu poloti yange ng'ologa abalokole mujjemu ebyo ebintu eby'obusiru gamba nti amiina ebyo byemugenda mu bapasita ababuyabuya n'omutwalira akaveera k'omusenyu kireemu n'agakuyiramu amafuta mbw'ogatwala ogayiwe mu poloti y'abandi bajja kukuba emiggo n'amafuta go olinyumya ogenda kubanga togenda banyumiza bya bulokole bo bajja gamba obadde mulogo obadde ologa tukukutte ng'ologa ennimiro z'abantu abamu olwaliro zirimu ne kamera faamu zirimu kamera geza ogende ewange buwenda gye nnime mwanyi kamera mweziri emigo gye bakuba gwonyumya nti bankubidde ew'omulokole naye omusango gukuvunaanibwawo okwatiddwa ng'okola otya ng'ologa nedda bibadde bya bunnabbi pasita waffe yatugambye ng'oleeta akaveera k'omusenyu n'akakuyiramu amafuta awo akaveera n'okatwala n'okayiwa mu poloti bw'oba ogyagala nannyiniyo yayiwa musenyu nannyini yayiwa musenyu n'agitwala mwejjeemu ebyo ebintu ebyobwaffala gamba nti obwaffala nemunoka bwogikwatako ng'ogitwala nannyini yakwatako nkwate owaayi nannyiniyo yakwatako nkwate emmotoka bajja kukwata bagende bagikebere fingerprint bakwatireko fingerprint zo bakusibe ebyaddala ate onkubira essimu ŋŋaana okujja ku poliisi sijja kujja kubanza ebyo ebyobusiru sibisomesa wano nze nkusomesa engeri gye batwala emmotoka era kyekyandeese wano olwaleero njagala okusomesa engeri gye bagitwala naze kusomesa engeri gye batwala poloti engeri gye batwala ettaka si byakulinnya mu kigere n'olamiriza nkutwala mu linnya eryaye nannyini yalinnya mbigere waliwo gwe bakwatanga ate mulokole ng'afukamu mbwagifukamu efuuke yiye oli mulogo mbuliza nibakuli nti oli mulogo lwaki temwejjamu ebintu by'obulogo ebyo batugambye ebyanduko abalokolemu bye mutaategeera biibyawo mubyetegereze kubanga omuntu amesanyusa Katonda oyo gwawa amagezi gamba nti amagezi kinzire muga nti amagezi ekisookerwako weetaaga magezi abantu bonna bolaba abakusookolobyeko abakusukulumyeko abasoolobye abakuyiseeko tebakusinza kinene bakusinza magezi maki amagezi ye maama wa kino ekintu ky'owulira kye bayita ideas olwali wetwogerera sente gamba nti sente tezeekwese walala wonna zeekwese mu kintu bakiyita ideas. How many ideas do you have? How big are your ideas? How strategic are your ideas? Which idea do you have? Idea yoina eri up to date. Kubanga ataba muina bi idea nenga ato ina bikadde idea zoina ateza mu stone age tezikyakola zadda. Tuli ku mulembe gwa kuyimbisa, tuli mu kulembe gwa kuyimbisa
flash disk wangi ate gwe olina idea zakola gramophone record player wasigalira ensi etambula ensi ekola etya tewaliyo kibi nga nsi kutambula gwe notatambula tewaliyo kibi nga obutabera up to date ng'ensi yatambula gwe notakola otya ogenda kuba victim w'enjala ogenda kufa enjala ensi egenda kuleka ate ogenda kufa nga bukyali ensi bwe bayatambula nga gwe tewatambula nga tomanyi biriko tomanyi bikola bitya tomanyi biriko eba yakuleka olwale bwoba oyagala okufa enjala vaayo gambe nti wasoma obwa secretary ku mulembe gwa typewriter wasoma obwa secretary ku mulembe gwa ddi era nga weewana nyumba oyina certificate mu typewriter ziri luddawa bazisangawa ani agenda okuwa omulimu typewriter zisinganibwawa kitegeeza gubeera wasigalira ekibuuzo wasoma ye naye bye wasoma biri up to date no kati otuuse okufa enjala kitegeeza waali badde wakizuula mangu nnyo nti typewriter zivuddewo kiki ekiriko ti kompyuta nodduka emisinde noyiga okutypingisa kompyuta ne software n'omuyiga aliko olwo ogenda kusigala mu katale era ogenda kusigalawo ngambako nti amin no upgradinga mwemwe n'abakozesa IT in fact simweka olwaleero mu nsi waliyo ekintu nga kyekigenda okwekwekamu obugagga bw'ensi bwonna era nga atakiina akaidiya alina okusiibula nga bukyali agende wa Katonda bakiyita AI kagambe neighbor akulina nti AI ani bakayita ani AI kati mbuliza nebo yakulinaanye twogere mpola tebatuwulira mugambe nti AI kitegeeza ki kimubuuze gwe omulinaanye ate buli omu ngenda muleetera microphone ombuulire neighbor kyakugambye AI kitegeeza ki wamma mpa ku microphone eyo buli muntu agenda kumbulira neighbor kyamugambye AI kitegeeza kireeta microphone nze ngendo gyekwatira ngireeta oba ntandikirewa kati oyo neighbor ayinza okulooza nti kitegeeza ayi mukama katubireke tuleme kuswalira ku TV engeri service yeri ku TV ayinza okugambira nti ayi mukama tewaliyo kati kyogenda kukola tewaliyo profession yonna kati etali tied on AI ebintu bigenda kubeera bizibu nnyo bw'obanga you have no idea ayi tolina kyeweekwasa tolina nebwotandika gamba ebyo byabo aba computer byabo aba IT byabo aba no buli kyokola kati AI buli mulimu gugenda kwanguyira nnyo artificial intelligence tomanyi kati ensi yonna awo weeraze era nga bwe twali tuyingira omwaka bwe twali tuyingira 1990 ne batugamba nti ensi egenze mu IT gye tulaze tekinologi najja kompyuta ne bazintroducinga abamu ne mutandiko zivumirira ali naddala abalokole bwe baba bavumye ekintu baba kubanga ate nze nawulira ababulizi bye bayogera ku mulembe ogwo ayi mukama Katonda sina gye nali mbiwulidde baatugamba temusemberera kompyuta baatugamba ye kompyuta y'ensolo gye bagamba mu bayibuli ensolo 6:6 abaabibulira nga babuulizi n'abamu ku babuulizi abo bakyali balamu olwaleero lwakuba saagala babuulira mannya balamu we bali mu kibuga twatuulanga ne batusomesa nga siffe bafala twali bafala bulungi nnyo oli n'akwatanga ka pamphlet n'akwata notice n'agamba computer
ye 666 abazungu gye bayiza era buli anagisemberera na buli anagikozesa na buli kompyuta banange twatya kompyuta banange twatya kompyuta bonga batugambye ekintu eki kompyuta ye 666 kompyuta ye bisiti kompyuta ye nsolo ekanisa nesigalira emabega ensi netambula ensi yagenda mu maaso ne kompyuta emyaka 10 years ahead ensi nga church ekyetegereza kompyuta nga church abakkiriza nga betegereza era bagirabanga n'omuntu nti pastor gundi yagenze mu America n'aleeta laptop yagudde alina kompyuta alina kompyuta yitaga kusabira ate nga batugamba kompyuta ensolo mwegenda okuyitira ate kati pastor gundi alina kompyuta kati agudde 10 years ensinga yakozesa dda kompyuta church ngerimu observation ngerimu kwetegereza ekyomukisa omulungi nze ne benatuulako nga mbawulira basomesa nempandika ne notice kati olwaliro wetwogerera be basinza kompyuta obungi mu ofiisi zaabwe ate tebavangayo kutwetondera tebavangayo kutwenenjeza nti mutusonyiwa okutuwabya kyekirungi kyokubuulira ne bwobuulira ebyobusiru enkya oliwadde mba okuvaayo n'ogamba ekyo tugira tukireka era nama ne bagenda naawe era ne basigala nga bakuwuliza kyekirungi ekiri mu kyaki osiriwaza bwosiriwaza bwomala ne weefuula bwe wayitayo emyaka 5 ne weefuula n'obikyusa byeyogera tofuna yadde akusoomoza nti naye luli gwe wali watugamba bwoti ne bwoti ate kati kiki tewali akunyega basigala bakuwuliriza ng'oyogera birala nze mbadde mulamu ku mulembe guno nga mpulira abasumba abavuma okuweesaayo ne mobile money era nga bavuma abazikozesa na mutima ate bw'oba ne radio ne TV ovuma nnyo muli gabi agakozesa mobile money macha nti kodi egido tota mu kyaki kati bazigaba nga n'okutemya nga tebatemya ate nga gamba ne bakune nti wabula kiri mu kyaki kiri mu kyaki obeera nno mu buuti yadde okuva Uganda bananga amusole nali njogeza ignorance toyina nakye weetonda oyongawo buyunzi bwetyo naffe bwe twali ba victim ab'omulembe gwa kompyuta church always yejjukira luvannyuma kanzireyo ku byembaddeko kati AI buli muntu ali awalowooza kitegeeza ai mukama but there is so much in it era njagala obbasaba n'obbakubiriza mwena abali wano okay ng'onobeera mwene ensi olwaleero nga osobola okusoma wakiri oluzungu olutandikirwako bw'ofuna kachansi genda okoleyo kakosa akatonotono aka AI akakwatagana n'ebyo byokola oba oli muwandiisi wa project proposals nga wazisoma ku mulembe guli ogwa analogo togenda kusobola ziwandiika olwaleero nga tomanyi AI oba oli mukubi wa plani tojja kuzikubayo nga toyina knowledge ku AI onooba okyasobasoba ng'okuba ebibyo ebyenkola enkadde wangi bakompetita bo gojja kuba waakakuba emu abakuvuganya nga baakakuba architecture plan 20 onoolyawo emmere onoosigalirawa buli kyokola bagenda kitayinga okwo bameka bategeera byenjogera mutansi abatanategeera be batono awo ne bwengenda mu maaso kubanga basinga bategedde ngambako nti amen basibu ne bannyabwe bye mbyogedde bagamba abatya katonda zaawe ekyawandikibwa abawaaki munzire mumpulire abawaaki amagezi ge gazaala ideas wealth riches money today as I am talking is hiding in nowhere but in ideas wanoba toyina ideas toyina kyotunda tunula wano wetegereze wetoloza amaaso byolabye baaka ebintu byolabano nga wetoloza amaaso obirabye oba abadde tekinologi oba kibadde birabe buli kyolabye awo buli kyolabye bw'obadde otunula
That is someone's idea. N'okutandikira kwe entebe gy'otuddemu. That is somebody's idea. Eyo essimu gye ndaba okutte. That one is somebody's. This is someone's idea. Someone's idea. Today, as I speak, the world is making billions of dollars from this gadget called a mobile phone. But it took somebody to think. Chatwala muntu ayalowooza. Essimu zaaliwo. Ayakola essimu eno. Ayakola essimu eno. Yagenda ogikola ezaawa yazaaliwo. Ngambira ne bakunete ezaawa yazaaliwo. Muzijukira ziri ezaffe? Ozijukide? Ezo. Zino baziyita buli wendi nkufuna, eri bagiyita wembera wonfunira. Oyina genda weeri. Kati ono ayakola eno ekyo kyokka kye yalowoozaako, yatandikira ku ekyo n'agamba nkoze ntya okuyamba abantu okukwatira essimu we babeera bali. Yatandikira ku ekyo. Nkoze ntya omuntu essimu agikwatire wali nga tatambudde. Luli baagikubanga nga bwe bakuba essimu olina okudduka n'ogenda mu ddiiro gye mwali mugitadde. Ogenda okwata ki? Essimu mu ddiiro. Kubanga essimu yawaka eri mu ddiiro. Olina kudduka mu sseno n'ojja ate oyinza ogenda okutuuka awo ng'ate efuddeko. Wabanga olina n'okusimba omuti oguleeta oluwaya ewaka ogw'essimu. Bwe yabanga ya mu ofiisi era bwetyo. Kati ekyo kyokka ayakola mobile eno kye yatuula critically n'akirowoozaako. Let me show you how it works. Sente zeekwese mu bizibu by'abantu. Sente zeekwesewa? Sente nazze kusomesa abagenda okufuuka ba miliyoni nabatandiseeko nagamba Mukama mbatandikako nga lumu. Ani awulidde? Mukama namagamba mbatandikako nga lumu nangamba kyekyo kati mbatandiseeko. Sente wategedde sente gye zeekwese? Sente zeekwese mu bizibu by'abantu. You have to identify people's problem in order to get money, because that's where money is hiding. Era nga tonanga ndi musumba sente zimbuze. Ekibuzo kyange nange kyenkubuuza, what problem are you solving? Because money is hiding in solving problems. If you are solving no problem, forget about money. If whatever you call your business, whatever you call your source of income is solving no problem, forget about money. Kati ow'essimu mukugambye ye yatula wansi n'alaba ekizibu abantu kye baalina eky'okudduka emisinde ogenda okukwata essimu. N'agamba okay, I'm going to deal with that. Nkoze ntya abantu bakolera essimu ng'omuntu agikwatira waatudde mbawonye ekizibu ekyo eky'okudduka. Nange nfune sente kuba sente zeekwesewa mu kusolvinga problem. Tewali sente, tolina sente z'ogenda kufuna. If you cannot think through what people's problems and the challenges are, otandika zinogera eddagala. Bw'obanga gwe kyoyita omulimu gwo tolina kizibu ky'osolovinga. Kibi okukikugamba naye ate ngenda kirumirizanga mpaka obwongo bule bunaakyuka. If you are solving no problem, forget about money. Buli kyoyita omulimu gwo bwe kibanga gwe weegayirira bw'oyita ba client sibo, okyalina olutalo luwanvuko, okyalina olusozi lw'olinnya, bwe kibanga byokola tebali abyetaaga, tebabyetaaga, tebirina dimandi, gwe weegayirira b'onoobiguza. Kati sinagamba ntokola, sinagambako nti bireke, era sigambye nti bireke, naye yongera osabe Mukama Katonda akubikkulira ekika ky'omulimo nga bakirayanti bo be bakwetaaga. Wali awulira agamba nti ntegedde?
era nkusabira ogufune mu linnya erya Yesu. Why? Money is hiding in solving people's problem. What problem are you solving? What problem are you solving in that which you call your career, that which you call your professional? Solving chi. Bani abachetaaga. Demand erirudawa. Chokola china demandi. Mumbulizo ya kulina mugenyi chokola chiri na demandi. Chokola china demandi. Wali abantu babiri basatu banabakulaga nti bakyetaaga mu lunaku bwe kiba tekina demand nga gwe weegayirira bakikugulako gwe weegayirira bw'okikolera yongera osabe tonnatandika kukola tonnatandika kukola ki tonnatandika kye bayita kukola. Amen. Choito mulimo gwo. Is it solving someone's problem? Because money is hiding in that. Kama ibazwe. Amina. Aburugana mukama ibazwe. Amina. Oba oli eri gyokola nga bakuyamba buyambi okukozesa. Na buli mwezi nga bakusuubiza ndi banaatera okugoba. Awo ne weegayirira. Bosi agamba naye tunatera okusala ku bakozi naye simanyi bwe tukukoze katukuweyo guno omwezi awo n'ogwa ku ttaka. Banange taata ogirondekawo omutaataata abaana banaalya kitaata ate n'omalongo baataata bampwedde taata yamba nkwegayiridde awo okolawo nga bw'oyiya nga bw'onoonya nga bw'olowooza nga bw'otakola omutwe Mukama aguleetemu amagezi okoleyo ebintu eby'amagezi nga ababikugulako oba abooguza saavisi yo nga be bagyetaaga. Ani agamba nti amiina? Nkusabira otuuke ku level naawe okoleyo ekika ky'omulimu nga bakasitoma bw'oba obeegayirira bw'oti bakasitoma temulwana mwena tujja bakolako bannange. Haleluya. Naawe okoleyo ekika ky'omulimu nga bakasitoma ne bw'oba osazeewo okolesa kasitoma care egamba bweti kasitoma care n'okwegayirirako kuyina gamba bane bakasitoma mutusonyiwa okubalwisa mwena tugenda bakolako ne lwakuba bannange mbadde nsaba tubeere bakaka mu fasiti kamu fasiti saavu bane mubeere mu layini. Haleluya. Nkusabira Mukama akuleetera omulimu ogufaanana bwe gutyo. Mwena tujja bamalawo onaabitegedde. Gambako nti amiina. Obagambeko mwena tujja kukola ki? Bane mwena tujja bamala mukwate empola bambi ne bano be babasoose bambi mulinde tumalewo bano. Naye gwe n'okola ekika ky'omulimu nga abatunda obuleega basinga ababugula. Mwena ne musimba layini okuva eri engulu mpaka eri emmanga mwena mwasubudde buleega n'obupalepale n'obuki. Kasitoma n'atuuka awo n'akwata ne mumbina bina n'agira ati n'agamba bangule kwaliwa. Mwena ne mutandika okwegayirira ne mwegayirira taata munegula ku nze sinalya na ku mmere okuva ku makya taata nze sinalya na ku mmere taata waliguze ku nze n'alyoka abukwata n'abukyusakyusa n'akyusa akwata akagundi akaleega n'agira ate aba akutta akwono ono omula n'ayimirira wali balaga nti akono nakagula naye n'olyagala. Kasitoma ali omu yazzegula kaleega abaagala okukamuguza muli 30. 30. Mukama akunyambira kunzigire mu mirimu omudolo eyo mu linnya erya Yesu. Gamba nti amiina. Ekyo kiraga ki? Kiraga ki? Loss of creativity. Lack of creativity. Eyagwe Uganda. Bannayuganda tulina okusaba. Creativity eri wansi nnyo. Emirimu gyaffe gyonna gye tukola bagita copy
Sichabulira copy and paste. No creativity. Our brains are not involved. Buli muntu atambula kopa gambo bangende kapa simanyina kyengenda kukola ate natunza akabanja ka kitango kwali amalalo ngenda obangule boda ndozangule boda kubanga era ze nalabye Kampala boda okukakana nga abavuga boda bangi nnyo okusinga abazitambulirako. Copy and paste bintu bya kukopa osanga bawuli bafumba obuugi nabo tebanafuna gwe babuguza naawe noga nange ntaddewo bali bafumbi obuugi tebanafuna nabwe nyini bubakutte bubatunuulidde noga nange mbongeddewo kati ekijja kijje tugenda afuuwa emmindi paka lasti anaafusinga okufuuwa emmindi anaabutunda kampulira omuntu agamba fire kyogerera magamba fire. Mukama akuweeyo omulimo ng'ekyo kyomanyiddwako bakumanye ku lwekyo. Ani awulira ngambeko nti amina. Bave gye bavudde wulira bave gye bavudde nga bazze kugulako nga bazze kola ki oba kisoboka oli ayise bonna ng'avudde gyavudde ng'agamba ngula wa Margaret ebintu bye birina class birina excellence birimu ekyenjawulo. Nze Mukama tampitangako okusumba bakateyamba nedda ssebo era tolowooza ndi wano ogenda okufuukira kateyamba beega gendako ewalala. Nze bampita kusumba bayinvesita ne bw'ojja wano nga toli nja kukufuula mu linnya erya Yesu. Not beggars. You cannot and we will not allow you to become a professional beggar here. Not here. Era bw'obadde ojjanga ebimu ku byosabira ojja naye Mukama Katonda ngenda ku CFC nyamba Mukama bwe ntuukayo obereko ogwokwatibwa Mukama obereko ogwokwatako awo servicing ewedde mutuukire wali ku mmoroka ng'agenda okusimbula emmoroka ye ampeeyo omutwalo nange nsobole okuyita mu lunaku gendako mu kyaki endala wano twakugobye. Gamba kuno nti obwa bega fire. Ofuukira otya bega wano ye tugenda kukola tutya yabe wammwe tunaababulira tutya enjiri ne bagikkiriza banaalokoka batya nga gwe yasooka okulokoka wasiraana tubagamba mulokoke nga batugamba musooke mutereeze embeera ya namukwaya embeera ya namukwaya yeraliikiriza mwagala naffe tulokoke tufuuke nga namukwaya kati nga kugwe tunamaketingirako tutya tubagamba mulokoke bagamba naffe tufaanane nga namukwaya bwe yalokoka yasiriwala busiriwazi agamba nedda olw'obudde kankomaawo. Ngambako nti amina. Omuntu amusanyusa Katonda amuwaaki kati ebyo byogere ng'oyimiridde amusanyusa Katonda amuwaaki agaba ki amagezi ne galeeta ki gamba idea ne zireeta ki sente. Oza sente zimbuze omusajja atubuzizza sente omusajja atubuzizza sente obadde otunda ki ekyadibye nga situna kwegattako ga nti omusajja atubuzizza sente mbulizo yakulinaanye obadde otunda ki ekyadibye obadde otunda ki ekyadibye tulyoke tukwegatteko naffe tulyoke tugende kituufu omusajja abuzizza sente nti kati omukazi bw'anajja tujja zifuna.
naffe tuyinza okugamba nti omusajja ono yasuubula kino na kino na kino na kino atunda bino na bino naye byakola bitya byadiba omusajja atubuziza sente tolaba omukazi bw'anajja tujja zifuna obadde otola ki ekyadibye oyinayo ka idea ki akakuweesa sente idea ki gy'olina concept ki gy'olina proposal ki gy'olina singa olwaleero batadde wano akawumbi ka sente ne bagamba leeta idea oba business proposal ejja mu sente z'oyagala tuzikuwa ogenda okikole obadde oyinayo kaki era bwona ogenda okujja batiwe sente tusuubule obuleega naye nga nabakusooka obusuubula bwabakola ki bwabadibako kyotalina size sente mbaddemu kyotalina siwulira kyotalina size sente kyotalina ze ideas ezireeta sente toyina ideas kubanga olakinga manyi toyagala kyogera naye kyogere gamba nti wisdom oburokole nga bunakunyumira tunula eno oburokole nga bunakunyumira ne bobeera nabo bubanyumire naffe abakusumba butunyumire weetaaga amagezi eraga ki nkwatiraako wano gandi mukama amagezi amaki amagezi era ffe gwe tuyita complete mulokole ateekwa okuba n'ebintu bisatu amagezi mu mutwe Yesu mu mutima sente mu nsawo wallet oyo gwe bayita complete mulokole kiŋambire ne bakuni nti oyo gwe bayita complete mulokole ebyo ebisatu bw'oba tobirina nsonyiwa mbulako katono okugamba nti oli haafu mulokole obulokole togenda buyimirizaawo na Yesu mu mutima yekka 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 kubanga landiroodi ayagala sente tayagala Yesu togenda munyumiza landiroodi ngaakubanja n'omugamba nzigolaba ndi mulokole nnyonyonyonyonyonyo nzigolaba nsabira na ku CFC nze nsookayo so what landiroodi ayagala sente togenda kulinnya takisi y'abandi oyogerere muli nnimi bakusaba sente olyoka ogambe otudde emmotoka y'abandi okutwala bagamba gwe tuweezizo ratatapapatitiria baba otoro nabondiria bajja kukuba bagala sente tebagala nnimizo headmaster ayagala ki siwulira headmaster ayagala ki si nnimi headmaster agenda gamba leeta school fees omwana olwokugambe ratapasitiria baba wow ebyo bye musiyiriza ajagani obanga amafuta ogawulira gagambe gakuwe sente wano twagala sente mafuta gasigazo tuwe sente zaffe gamba kuno ndi headmaster ayagala sente toyogera nnimi ku ssomero ly'abaana baagala sente munyisa n'abantu okutandika amasomero kati abalokole abamu batya okutandika amasomero kubanga bw'alitandika mwena ne musimba layini ne mwogera endimi ne musomero ebyawandikibwa kyawandikibwa mweyambaganenga kyawandikibwa oyambanga omwana wange mulesa ate oli mulokole ate omugoba otya yateekawo kyalite yali ataddewo kyalite kati abalokole bo tebakola emirimu gyabo tebakola abalokole kubanga bakola mwe mweyiwayo nga mwagala byabwerere oli nakola restaurant mwena ne mujula nga muzze kulya ndye tuli balokole bano nawe olimba tuwemere bayibuli egamba muyambaganenga kati agiguze baani yali agitaddewo abalokole bajje bagirye ate mwagala yabwerere kubanga muli balokole banne kama ebazibwe gwe tomanyi basumba batukyawa mu Kampala wano nga tubagambye rediyo eyo nti ojjogererako oleetayo ku ssente ne tukuwa program n'ogyogererako n'opromotinga kyakyo nebagamba bawulire kale wulira abo balokolemu kyawo erediyo ya mukama
Radio bwakabaka bwa Katonda ate nga Mukama yagibawadde. Mukama radio yagituwa naye teyatuweerako tanka y'amafuta, teyatuweerako tanka ya petrol, era teyatuweerako mugugu gwa license eza UCC. Buli mwaka tulina ogisasula. N'abakozi baagala ssente tugenda baga ndi bakozi mmwe engeri gye muli balokole mukolere bwerere balina abaana ewaka ab'okuweerera. Kati ate ggoze ogamba njagala ya bwerere kuba leedi eyo ya Mukama, ya Mukama. Kaakati tutegedde ya Mukama ya Bwakabaka naye kati ggwe ate owa Mukama owa kyaki bw'oba totuwadde ssente kati abasiraamu be banaatuwa bagenda tuwa. Bwe mbanga ntaddewo pooko bucha, ntaddewo pooko bucha, kati abalokole bo ne bajja ne bagamba ffe tuli balokole banno tuwe ya bwereere. Abalokole tuwe yaki? Kati abasiraamu be bagenda okujja banguleko pooko kubanga babalokole bagamba tuwe yaki? Tuli balokole banno tuwe ya bwereere. Balinga baŋŋamba nti abasiraamu bw'oba obalabye bo baguze naye ffe abalokole tuwembe. Abasiraamu banaalya pooko. Museemu emirimu gy'abannammwe ekitiibwa. Ani awulidde ŋŋambeko nti amiina? Ekyamulokole muno okubanga yakola saaluuni tekitegeeza gwe genda kukolerayo bwereere. Bw'agaana n'omugulako olutalo n'omukolokota. Yagikola ng'ayagala balokole bajje bamuwe ssente. Balokole banne emmere ya muno bw'omala ogirya sasula. Tobeera wali bw'agikuma ate n'omukolokota sasula. Essomero lya mulokole muno bw'aliteekawo liwagire naye sasula. Ani awulira ŋŋambeko nti amiina? Sasula likulaakulane azimbe eddala. Teeka emikono waggulu gandi ayi Mukama. Ono abitegedde nnyo. Gamba nti ayi Mukama nzize mu maaso go nga mpulidde nti gwogaba amagezi. Mpa amagezi kubanga mpulidde nti ssente zeekwese mu magezi, zeekwese mu ideas. Nkooyo okubeera n'omutwe omukalu. Omutwe gwange guno guwumuzemu ideas ezikola ssente mu linnya erya Yesu. Yesu abeere mu mutima, ng'amagezi gali mu mutwe, nga ssente gye ziri mu nsawo. Kubanga nzeetaaga okusobola okukola emirimu gyo, okuwangula emyoyo, okuwangula ab'omu kika kyewaffe, okubuulira enjiri, okutandika amakanisa. Neetaaga ssente nsobole okuwagira obwakabaka bwa Katonda mu linnya erya Yesu. Amiina. Gamba neiba nti omwezi guno Setaani ataliya mama nyabo. Amazima gali bwe gati. Amazima gali bwe gati. Bw'oba omalidde okusigala ng'oli mwavu, find another church. Not here. Wanji nchiddemu. Bw'oba omalidde okusigala ng'oli mwavu, try another church. Not here. Ate ekimu ku bireeta obwavu butakola nolwekyo omwezi we gunaggwerako buli omu ku mmwe oteekwa okumbulira gy'okola. Bw'oba toyina gy'okola ng'oyogeza birimi ate nga toli mulema, siga nti walwala, siga nti oli myaka egy'obukadde, n'enkizula nga wagaana okukola, tujja kukusiga mu kyaki endala. Oba oyagalirako ebbaluwa, tujja gikuwa ebbaluwa, tumukristaayo tumubasizeemu, mumusumbireko erudda lweyo. Yagaana okukola, tayagala kukola, ayagala kubeera beega, talina mulimu gwakola. Yateega abooluganda nga basimbula emmotoka zaabwe mu kompawundi, n'abasabiriza ayagala kubanyiya kkanisa, ayagala batamya bulokole.
yabeera mu service abalala bazze kusaba yazza kumaga amagani gwanasaba abalala bazze kusaba yali mu kumaga amaga ani yazze gwagenda okujjamu omutwalo ani yazze gwagenda okujjamu esatu gwe tugenda kugoba wano mu kashi mu linnya erya Yesu. Teeka emikono oguluge nti obwavu fire obutakola fire okusabiriza fire mu linnya erya Yesu. Amina.